Nze Kizito Moses Nsubuga nga olunaku olwaleero tusunsuddwa okwetaba mu lwekaano olw'obwa Lord Mayor ow'ekibuga kyattu Kampala. Nze nno njagala okuyozaayoza nga bwe nneeyozaayoza nenjagala okuyozaayoza abantu ba Kampala nti olunaku lutuuse mulindwa lwe tubadde tulinda okulaba ku capital city weefaanana. Nze nno sijja kwawukana nnyo mu bintu byensuubira okukola ne pulogulaamu yaffe eya gavumenti. Nze ngenda kuleeta obukulembeze obutawakanya nkulaakulana mu Kampala. Ngenda kuleeta obukulembeze obwebuuza ku bantu. Ebbanga lyonna tubaddewo mu Kampala era tutegedde rule of law kikyesobola okukola. Kati what about will of the people? Abantu bo baagala ki mu Kampala? Nzirabo okubakakasa abantu ba Kampala nga bwe mbadde mbakakasa nti gwe guno omulundi gwokka bwe tugenda okufuna omukulembeze atawakanya nkulaakulana. Omukulembeze agenda okuddamu obukulembeze obugenda okulaba nga buli kye tukola kirina abantu. Manifesto yange bagenda kugibawa in detail, mulabe tugenda kikola tutya. Olwairo olaba nti Kampala ajjudde ebinnya eki ne tugamba gavumenti etuwadde sente. Ffe tuli willing okunoonya sente. Ba engineer tubawe sente bo bakole ki? Bakole enguudo because that's their professional. I had my friend who wants to compete with me saying I'm an engineer, so let me look for money. I give the engineer nti ndabye ebintu bingi bye tulina okulaba ki nga tutandika kubolaba ng'ekibuga. Etteeka ligamba nti wajja kubangawo ssente ezijja okuva mu property rates naye nga tezikola mulimu mulala gwonna wabula kulongoosa amakubo nga gavuddemu ebituli, okulaba nga kasasiro tunoonya kasasiro tumujja mu bantu, okulaba nga tuteeka amatala ku kkubo. Kati ekyo ekibuga bwe okubanga kuliko amatala ku kkubo tugenda kukolawo enkola okuzzaawo enkola eyaliwo ng'abantu bamufuna mpola bakola okuva ku ssaawa 12 paka ku ssaawa 6. Ekyo tekyetaaga science kubanga Ssebaana yakikola era kyaliwo. Ekibuga ne kibanga kiri ffenna. Kati etteeka eryo ligamba nti ssente ezo ze banaalondanga ze banajjamu zijja kuyoolanga ne kasasiro